waliwo abayimbi, waliwo abakuba ebyuma, waliwo abazinyi, waliwo abawandiika ennyimba. Bannabitone batwale nti mulimu lwe bajja okuwangula. Omulimu gwonna okuguwangula olina okuba n'empisa. Kakati Oweekitiibwa Minisita abagulidde okufuga ettutumu. Mulina ettutumu ly'amaanyi nnyo. Ababagoberera ku mitimbagano bukadde na bukadde, abantu eyo gye muyita, olina okuba n'empisa. Era kikulu nnyo abayimbi okwewala effujjo. Waliwo abayimbi omu ye Alien Skin, Male Palaso, balwanye katono battingane. Lwaki ebibatawaanya tebajja wano n'embayamba ne babitereeza? Kiki ekyo kibatawaanya kibatuka okukwata ennyondooni n'amajambiya? Kati omuntu bw'afiira mu ntalo ezo. Ekyokubiri, ffe abaagala okusanyusibwa tutya. Bwe naagenda mu konsati ye Alien Skin bayinza okunkubirayo ejjambiya oba ejjinja. Kiki ekibalwanyiza kye batasobola kuteesaamu? Waliwo n'abantu abalala bajja basobola okubatuuza ne baba tebazze wano, ensonga ne bazitereeza. Amaanyi g'obuyimbi tegali mu ggaali n'akatono. Eggaali ge gabinja ag'abayaaye ge batambula nabo. Amaanyi g'obuyimbi gamunnakitone gali mu kukuza kitone. Alien Skin nze nasooka okumuwulira omwaka oguwedde. Nali ndi mu Amerika eyo, omuntu omu n'ampeereza obubaka nti kakati Palaso ndowooza Mayanja, Kabaka yali kyajje amuyita okumuyimbira mu mazaalibwa ge. Yakubye omuyimbi, yamubye oluyi, namubuuza yakubye muyimbi kyolwekyo bamuyita Alien Skin. Nze nga simuwuliranga nti gyali naye olwakubye naye wamaama Patrick Nyolwani oli ye Mayanja berinnya eddala yange Pius Mayanja wakujjange Obangano nti baalwanye nesimanyi ebivulu byayiise. Bamayanja balina ekitone ekitayogerekeka. Twagala kubalabanga bali mu nnyonyi, bagenze kuyimba Nigeria, bagenze kuyimba South Africa, bagenze kuyimba eri mu Hollywood, eri mu biiti gye tubasuubira. Tetubasuubira mu bikooni, oba baagala bikooni bagende mu migwa beekubeeka gundi bwe yeekubye ono Rickman ne grenade. Naye biba byakusaagasaaga tebiina buzibu. Naye kati bagenze ne babalanga amayumba ne bakuba mmotoka. Bamami ne mumbuka balwanira tusaabimenya ne kubimanya. Bwe munaateeka okulwana mu kitone kigenda kufa. Nyabo weewalire ddala ebintu ebyo. Amaanyi gateeke mu kitone. Era bannabitone kambe n'amagezi amalala mwegendereza ebyobufuzi. Bannabyabufuzi babakozesa naye baakusanga n'ettutumu. Era waliwo munnabitone gwe nakigamba ne mugamba gwe weekubeeseza mu bannabyabufuzi naye baakumanya lwa kitone kyo. Bo si be baakufuula ky'oli, gwe weefuula ky'oli ng'okuza ekitone kyo. Kati ate okikutte ekitone kyo kiwadde bannabyabufuzi. Okulya eggi, okwesubya omuula. Bw'oba oyagala enkoko tolya magi, olina okugatereka ne gaalula. Bakusanze n'amagi go oba bakusanze olina ettutumu gye baba bakwesibako. Odidde ettutumu n'otuwadde bannabyabufuzi. Bo bwe banaamala okutuuka ku bigendererwa byabwe nga bakusuula ebbali ng'ate n'ekitone tokyasobola kukikuza. Kuba abantu bakulabanga gwe oli munnabyabufuzi. Awo bannabitone mwegendereza ebyobufuzi. Munnabitone waddemu okuwagira ebyobufuzi era agenda n'alonda. Bayinza n'okukugula n'ogenda n'oyimba oba okuŋŋaana lwa byabufuzi. Ekyo tikirimu buzibu. Abamyufu bayinza okukugula
okugula abakyeru bayinza okugula abaggulu bayinza okugula naye bw'omala okuyimba kuba gwe mulimu ofaanana ng'afumba emmere. Bw'oba ofumba emmere bakuyita mu kuŋŋaano lw'ebyobufuzi n'obafumbira emmere toyinza kugaana kugenda kubatunza mmere. Naye bw'omala okubatunza emmere gwe vaayo ate ogenda ogifumba abalala. Naye bwe bakukozesa oba olengedde kumpi. Awo nno nze ndabamu ebyobufuzi mu bavubuka bano abeerwanya kuno. Naye amagezi gembawa mujja kulwana amaaso mugaggyemu mufe ate bali ababalwanya babasuulewo. Njagala kumaliriza ebigambo byange na ensonga ya bannabitone okusiga ssente. Ndabye bannabitone bangi bwe babanga amasannyalaze gabaweddeko nga tebalina ssente. Amasannyalaze geŋŋamba ngegano omukyala gaalina gagenda otulaba olwokutaano naye gaggwawo kubanga okuyimba kulinga misono. Omusono omulungi gudiba guggwako naye bangi amasannyalaze gegabaggwako tebakyalina kyakulya. Naye ng'ate okuyimba okuzadde katemba okukuba ebyuma kulimu ssente nnyingi nnyo. Kulimu ssente nnyingi. Mukyala ono agambye nti bwe tubadde bali mu ofiisi nnaku za Ssekukkulu nti yayimbye ejjinja nti yayimbye oba nawo ngambye tuddawa yayimbye simanya wa we Masaka wawa ssente agenda ayoola eyo nagyayimbye abadde tayoola ssente. Abadde ayoola yazze nti abadde ayoola. Kakati oba obadde oyoola olinga omusambi w'omupiira. Omusambi w'omupiira ayinza kutandika okufuna ssente ng'alina emyaka 2. Agenda okuweza emyaka 3 bw'akuze takyasobola kufuna ssente. Naye nga mu bbanka gyafunye ssente nnyingi. Ssente ezo ozikutte otya? Muzisige nze amagezi gembawa ebintu biringa 3 muyinza okubanga munnabitone tabanabudde bakola ekiro kyonna. Kati ngezeza ennaku aŋŋambye nti mu nnaku za Ssekukkulu yasulanga agomoka ate nti emisana nga agenda kwegeeza mu rihaaso. Kati talina budde. Bw'otaba na budde bizinesi kizibu okugirabirira n'ofunamu amagoba agategeerekeka. Naye muwole gavumenti ssente, treasury bills, bonds, mugende mu mabanka mugambe ba manager nti nimpula atya gavumenti ssente. Ssente zezo tezisobola kufa. Ate z'olina z'otandika nazo bukadde 5 bukadde 10 ogenda oyongerako ng'owola gavumenti ssente. Gavumenti amagoba geekuddiza bakiyita garanti ng'obuliri bwa wansi. Ani tosobola kwetuusa n'olwo. Gavumenti etekukuwa ssente ezo ery'ekkubo limu. Ekkubo eryokubiri lya ttaka oluusi bakiyita real estate. Funa looya atalimu makoona akutere ssente z'omu ttaka osirike oba ennyumba. Kuba teyeetaaga kulabirira buli kaseera oba ettaka. Ekyokusatu unit trusts era nabyo bifaananamu ng'okuwola gavumenti. Ezo insurance zitunda unit trusts. Ssente zo tezijja kufa. Akati mu myaka gino minisita gyakugambye ebirala 10 egiri mu maaso go wekiggwerako nga ssente zo gyeziri ng'ate babadde bakuwa amagoba kati osobola okuzijjayo n'okola ebintu ng'olina obudde obubirabirira. Tetwagala kuwulira ti Spice Diana omuyimbi asinze mu mayimbi gonna emyaka 2 myaka 10 okuva kati nti ate akomyewo Wakatikkiro ayagala kumuwa mugaati. Ensonga eno okuba eri bannabitone era buli bajja wano gibagamba n'abayimbi mbabuulira era nze ogwange mbeera ngumaze bwe muba temuwulidde ensobi teba yange ebeera yammwe. Naye twagala okulaakulane mwezimbe obe w'amaanyi myaka 10 okuva kati nga ssente zo weeziri tezaafa tebaazikubako kubanga toliiwo wagenze kuyimba ng'endi eno waliwo gye batubimba Kavumba simanya oba nabukawo Sandy Beach wawawa eno gwalese mu business center alya abbabubbi. Ensonga eyo etwalekana ku lunamu amufuuka mbuulira olunamu lweyingira ekisembayo bambisa ogenda ku Serena nja kubeerayo. Ate bwesiiwagire mukyalawange nja kubeerayo simanyi oba baminisita bano banaabeerayo nabo. Nja kubabuuza nkolankola bambuulire tugende tuwagire. Tulina okuwagira bannabitone nga bwe tuwagira abalimira emmwanyi
nga bwe tuwagira abakola mu maofiisi, nga bwe tuwagira abantu abakola emirimu, tuba Kabaka yatugamba nti bwe tutaakole Buganda ejja kufeeba. Kati bano mirimu gye bakola era mulimu gwafuga abakulembeze bawabuzi. Naye nsanyuse nnyo okulaba era nkuwoola abantu mwenna mugende mu Serena, omuyimbi mumulabe, Amanda agenda kuyimbirako ne Masaka obaana bwewala ne Mukono ngeri mumulabe, musanyukeko. Okusanyuka mbakuja ne kusanyukako nakyo kirungi, temujja kubeerawo ntimukolota, mugende mumuleko musanyuke, babakuba obuyimba mpulidde Kabanyanga mukazi wala kakati katube emiziki, babakuba emiziki, musanyukeko. Okusanyuka nalyo ddagala, temubeeraawo nti emirimu gibabazeeyo. Katikkiro wagendera mu konsert ate lwaki tofuna budde. Kale Katonda abakuume abawona omukisa mu nteekateeka ze mulina. Katumba ayagala ngero luzungu